Wano mu Uganda teri ali safe. Ne bw'oba munnayuganda nga tuli mu ggwanga lyattu Uganda, yonna gy'oli tosobola kubeera nti oli safe. Nga gavumenti ya Mwami Museveni ekyali mu buyinza. Lwaki njogera ebigambo bino? Twakitegedde bulungi muganda waffe Lumbuye Fred yawambiddwa n'abuzibwawo essaawa eno akwekeddwa mu Embassy ya Uganda esangibwa mu ggwanga erya Turkey nga mwe baagala okumusalira amagezi either agamuleeta kuno oba okumutugumbulira omwo mwennyini. Ensonga ezo nno olwagwa amatu g'omubaka wa Kawempe North Ssegirinya Muhammad eno eddoboozi ly'ekyebando teyatuula, yasitukiramu bunnambiro n'adduka emisinde okugenda ku kitebe kya Turkey ekisangibwa mu ggwanga. Alipootinga y'ensonga eyo babeere nga bakimanyi nti omutuuze w'e Turkey nga naye munnayuganda awambiddwa era abuziddwawo. Teyakomaawo n'agenda mu kakiiko ka Human Rights Commission akawanira eddembe ly'obuntu nayo n'ateekayo ensonga ze. Ababaka ab'enjawulo basitukiddemu omuli Zaake Francis Butebi ssaawa eno twogera akyalina Turkey nga yagenze okulondoola nsonga ki ezaleetera Lumbuye okubuzibwawo. Nga ne wenjogerera balooya ab'enjawulo bannamateeka bangi basituse ku nsonga eno yennyini. Ssegirinya Muhammad olunaku lw'eggulo yazze n'asisinkana ambasada wa Turkey atula wano mu ggwanga lya Uganda era ne baddamu ne babaako ensonga ze bagayagayaamu ku nsonga z'omwami Lumbuye. Kati ng'olwaleero adda alina meeting gy'agenda okugendamu n'abakulu ab'enjawulo bannamateeka basisinkane bonna ambasada wa Turkey boogere ku bulamu bwa munnaffe ono. Naye ekimujja embiri ku mutwe Ssegirinya Muhammad we tuwogerera essaawa eno ali under house arrest. Amagye geetoolodde amakaadi gonna gamusazeeko nga bano bajjidde mu mmotoka eza drone ze tumanyi ennyo ziruwamba abantu ezizze zibuzawo bannayuganda enkya n'eggulo. Agenza okukeera okuzuukuka okutunulako wabweru nga wansi wonna amagye gamwetoolodde. Tegakkiriza muntu n'omu n'ayingira wuwe ate tegakkiriza n'omu ku bali munda aveeyo okufuluma. Kati kino nga kyekireesewo akasattiro. Twebuuza, mu Uganda ani ali seefu? Abali ebweru w'eggwanga kasita baba nti bannayuganda babalumbayo ne babakolako ebikolobero, n'abali mu ggwanga lyattu Uganda batandise okubalemesa okubaako kye bakola okutaasa bannaffe abali ebweru w'eggwanga. Kubanga n'ensonga zaaliko ffenna tuzimanyi bulungi nti abadde ali kulwanirira ensonga za mwami Lumbuye alabe ng'afuna obwenkanya ateebwaddemu akola emirimu gye. Naye kakati we ne bamulemesezza leero badde alina okusisinkana ambasada ng'ali ne balooya ab'enjawulo balabe ekyokukola bafune batandikira okukuba essimu mu Turkey boogezeganye n'abakulu ku Embassy y'e Turkey balabe oba nga ddala Lumbuye be bamuyina era bamanye ensonga ki ezaamukwasa. Museveni bategedde kino kwekera okusindika amagye ewa Ssegirinya Muhammad abadde akiwuumyemu omutwe. Kale amagye gamwebunguludde asobeddwa ekyokukola. Musajja wattu yeebuuza okulwanirira obulamu bwa munnayuganda munnange gwe musango gumuvunaanya kati era nga tamanyi nti wagenda kukoma bukumi kumuziyizaawo oba nga bagenda mutikka naye gamubuzeewo kubanga ensonga gye balimu nnene. Lumbuye okumujja ettaka omutikka omuleeta kuno buzibu bw'amaanyi. Bwe balaba omuntu akitaddemu amaanyi bw'atyo nga Ssegirinya balina okukyanguyira okukisalira amagezi okola nga Ssegirinya bamuzikiza si muggalira buggalizibwa kaba kyayinza naye okumubuzaawo n'ebisooka bino ne bizikira ne balyoka bamutta. Naye nga twebuuza mu Uganda ani ali seefu? Bw'obeera oli kuno era obeera mbuzibu bw'ogezaako okudduka eggwanga okolera emirimu gye ebweru w'eggwanga era nayo bagina okukuzibikira tojja kwogera bw'oyogerako nti ogwo musango. Kale essaawa eno kye twebuuza Honorable Zaake Butebi Francis eyeesitudde n'agenda e Turkey era naye akyali ku nsonga ze zimu. Naye tusuubire nti olunadda nga naye bamusalako lwaki wagenze e Turkey wadde onoonyayo ki? Oba tusuubire nti ne bannamateeka abakirimu bonna kati tusuubire kulaba amagye ewaabwe nga gabasazeeko gabeetoolodde. Kati embeera eyo ereesewo obugenga mu ggwanga Uganda. Twebuuza ki ekigenda mu maaso? Twebuuza yo gavumenti ya Uganda etayogerwako yabaaki yakula etya? Saawa drone zino zeetoolodde wa Ssegirinya Muhammad zimunoonya mwali mu nju ye era ekifaananyi okiraba wano ng'ali mu bbalingizaako alabe ki ekigenda mu maaso. Naye twebuuza okulwanira obulamu bwa munnayuganda munnaffe gwe musango gwe yakoze okukedde omuyisa amagye ku nnyumba ye bwe bati. Bibuuzo nno bingi ebizzeewo ku mimwa gya bannayuganda naye ng'ate ansa zo ntono ddala. Kati twebuuza ekigenda mu maaso tetunnakitegeera ne tusaba buli omu agumye munne tumanye Uganda wa weeraga n'ebikolwa bino bigenda kukoma ddi era ekyebuuzibwa ye Lumbuye obulamu bwe
buli butya kubanga ssaawa eno bakyabyegaana nti si be bamulina. Poliisi z'ettaka zonna zagambye tezimulina era nga bagamba bagende banoonyezeeko mu embasi ye Uganda. Kati awo kyebuuzibwa ani amulina, amuvunaana ki? Biri awo nno tebitegeerekeka, biri matankane ng'empale za Museveni. Kati awo buli muntu w'oli olina okwebeereramu, buli omu agumye munne. Kitegeeza bw'olaba munno ng'alimbuzibwa afa toteekeddwa muyamba kuba tisegirinya kimuvunaanibwa okumwetoolooza amagye ku makya gano kubeera nti ali mu nsonga za kuyamba Lumbuye afune obwenkanya. Ono yeewaddeyo n'agamba emirimu gya constituency ye agiyimirizaamu paka lwe balirangirira ne bagamba Lumbuye alabise ali mu kifo kiti ne bwe kiti aweereddwa afunye obwenkanya bw'alwanirira. Awo aliddamu n'akola emirimu gye naye nga tekinaba kuzuuka nti Lumbuye gy'ali tagenda kusooka kudda ku mirimu gya constituency era abadde akola bukubirire okulaba nti buli kitongole kyetaagisa okutuukamu akituukamu alondoole ensonga zino. Munnaye bwe batyo bamulinyeemu eggere, amagye gamwetoolodde, tetumanyi kyegagenda mukolera oba gagenda mumutwala oba gagenda kubeera bubeezi muziyiza butafuluma kubanga badde n'okusisinkana ba lawyers ab'enjawulo bagende ku embasi ya Turkey eri mu Uganda boogere ne ambasada oyo babeeko ensonga ze batuukako asobole okukuba essimu mu embasi ya Uganda eri ettake bakonfaminge nti ddala munnayuganda oyo anoonyezebwa bamulina oba nedda. Kati wuyo bamulemesezza.